Kakati akatambi kolabaako omukyalo oyo golaba amansa ssente alumbye bbaawe ku mbaga bbaawe gy'abadde ategese mu bubba mu nkukutu nga mukazi we tamanyi. Naye omukazi w'abalumbye ku mbaga ky'abakoze n'omugole omusajja bimusobedde. Kakati wuliriza. Omwami yalese mukyala we waka n'amulimba nti agenda ku mukolo gwa mukwano gwe. Kumbe omukolo gwagendako gugwe kennyini omukyala tamanyi. Era omwami bwe yavudde waka ategese bulungi nnyo essuuti ze nga abyambala agenda. Bwe yagenze omukazi yamulesse waka ng'omukazi talina kyamanyi, ye ng'omwami adde eno mu mikolo ali eno mu mbaga ali mukwasa mukazi mulala emabbali amukubye n'embaga. Mukyala we ow'ewaka talina kyamanyi yadde alowooza amulimbye amaze. Munnange omukolo guba gugenda mu maaso nga wabaawo bakali lugambo abaalulese ne balugamba omukyalo ono ne bamugamba nno oli awo nti ye bbaawe ali eri ali mu kukuba mbaga mukazi mulala gw'oli wano oli waka omantaala bumantaazi. Omukazi ng'agamba wangi yaŋŋambye agenda ku mukolo gwa mukwano gwe. Kumbe embaga gy'abadde annimba yebadde ye nti ye ng'omukazi azambala ng'ateekamu ez'oku mukolo yabadde yatereka obusente bw'omukyalo ono ow'ewaka nga nazo azijjayo. Kati abagole babadde bali wakati mu kidaala bali mu kuziniramuko bantu bali mu kwenyoola bazina atalinamu dereza omuliro. Munnange ng'omukyala agguse ku mbaga kw'abalumbye. Omukazi bw'atuuse ku mbaga talwanye, tataddewo mbeera ya bunkenke, talina gw'avumye, talina gw'anyeze. Atandise kufuuwa bbaawe n'omugole ssente. Kati omusajja agenze okulaba omukazi amansa ssente okumutunula mu maaso nga ye mukyala we gw'alese ewaka gw'alimbye nti ŋŋenda ku mukolo gwa mukwano gwange. Omukazi amulumbye ku mbaga ye kwennyini natandika okumumansa ssente. Omugole agenze okulaba alaba omukazi omugagga amansa ssente. Omusajja ng'agamba owange ki ky'okola? Lwaki oyo olunaku lwange? Omukazi tamunyega amugamba continue genda maaso ne dansi tofaayo nze kambayiire ssente. Omukazi atandise kuyiira bbaawe ssente n'amuyira ssente. Omusajja asobeddwa. Omusajja bimusobedde nga talina kyazzaako n'abula ettaka limumire wabula abasajja Katonda yabatonda. Kangodoseka katambi kano okerabireko video hiyo jimpereka like. Naye bannange kyembuuza kino we kikutuukako okola otya ddala ng'oli musajja oba ng'oli mukyala. Kati no bino bya omukyala yakutte bbaawe ng'ali mu kuwasa mukazi mulala. Laba independent woman kye yakoze. Yasazeewo amansire ssente. Naye bannange gwe okola otya? Ogenda n'obufumbo mu maaso
oba kubanga bannange mulabe omusajja afubye kwegayirira ti bannange naye ng'omukazi amulaga nti agenda mu maaso fumbirwa wasa bannange ozokanga mukazi wattu yagumira ennaku n'ebizibu n'agumira buli kimu kyonna naye nga pebbaaka yabadde yakumugattako omukazi mulala naye Mukama Katonda bana comment section nimwe okola otya okola otya mazima ddala. Kaakati amazima go gali nti ku nsi ya Katonda eno tewali kitonde kisinga nkuyite kumanyira nkuyite ki anyway sijja kuyita nnyo kumanyira kubanga munange omusajja aba musajja naye kambabuulire omukazi ono kyakoze ekyokujja ku mbaga ya bbaawe kibadde kituufu era omusajja okulimba mukyala we nti agende ku mukolo nakyo yandikikoze mu ngeri ki kubanga omusajja oyinza obutamunenya nnyo okuwasa mukazi mulala kubanga abasajja tebaba na kkoma ebiseera ebisinga ku bakazi balina kwagala as long as nti owulira okisobolera ng'okyetaaga osobola okukikola naye nze mbuuza mu abandaba omusajja ateekeddwa okugambako ku mukyala we nti njagala kuwasayo mukazi omulala oba alina sigala ng'akikola mu nkukutu naye ate bw'okikola mu nkukutu omukazi n'amanya oba oyenze omukazi kiba tekijja muyisa bulungi kyokka ate era bw'ogamba omukazi nti oyagala kuwasa mukazi mulala era omukazi tajja kuyisibwa bulungi olw'ebintu bye mumanyi kati guno nguyite musango kiyite kikubanga ebiseera ebisinga omusajja bw'akeera ku makya n'agamba nti asazeewo okuwasa omukazi omulala oyinza obutasobola kumugaana gwe nga gwe omukazi omusajja bw'aba asazeewo ne bw'oba okola ki oba tosobola kumuyimiriza ebiseera ebisinga abasajja bano bagenda ne bawasa abakyala abalala olw'okuba bakazi baabwe ab'ewaka baba bakaddiyeemu ate jjukira abasajja bano eno ne waba wa myaka emeka abanga omuvubuka okitegera ekintu ekyo abanga omuvubuka kati mu butuufu amazima go gali nti omusango guno kanguteekemu mmwe kooti y'abantu mumbuulire omusajja alina ensobi naye ate omusajja oba olina ensobi oba ogirina kubanga naye ate ebaluddawa mukazi wo wamuzimbira amaka kati kankiframinge bwe nti okedde ku makya n'oyagala mukyalawo ne muzaala abaana ne mukola n'omuzimbira ennyumba n'omugulirayo akamotoka wamukolera bizinensi n'omuteeka ewuwe nga ggwe omusajja n'ogamba naye mpulira omukazi ono takyamala kanfunayo omukazi omulala n'ofuna omukazi omulala n'omukuba embaga oba n'omwanjula naye nga mukyalawo omukulu wamutegekera wamukolera buli kimu era n'oyo omusajja aba takkirizibwa kufuna mukazi mulala mbuuza mmwe mumbuulire ekibuuzo ekirala kye nnina abakyala osobola okukkiriza bbaawo okuwasa omukazi omulala singa kukolera ebintu ebyo byonna bwe bityo n'akuzimbira n'akukolera bizinensi emmotoka olina osobola omukkiriza n'afunayo omukazi omulala owookubiri abakyala njogera ku mmwe abakyala ab'ewaka ebyo ebibuuzo bibiri ekibuuzo ekirala abaami ebiseera ebisinga kino tekigenda bba kibuuzo abaami ebiseera ebisinga bano abakazi be tuwasa ne bw'omulaba nga alinga akaddiyeemu aba akyayagala omwami we amubeere mu 5 aba akyayagala omwami we amubeere mu 5 teri mukazi asobola kera ku makya n'asanyuka gye bali naye batono nti omwami wange yawasiza omukazi omulala kanjaguze ntaliiyo neera gye bali era abasobola okugamba nti abo yawasiza tewali buzibu nze kasita yankolera kino kasita yankolera kiri tekirina buzibu n'abo abakyala gye bali naye nze mbuuza mu butuufu guno simanyi bwe ngusala mwabandaba mwabampa endowooza yammwe mu comment section muli ttiimu musajja kubanga omukazi kye mwagaddeko bw'atuuse ku mbaga eno tataddeewo kavuyo tataddeewo mbeera mbi takoze ensasagge yonna atuuse ku mukolo baawo ali mu kuzina n'omugole natandika kubafuuwa ssente
naye abasajja weegendereza ng'omukazi bw'atyo abadde edire. Olyo alagirawo obusungu busobola okumuggwako amangu, naye omukazi atalagirawo busungu asobola obbukuumirawo munda. My friend, ozannya n'okuzannya naye nga byebyo biri ku sayidi eyo. Mumpe endowooza yammwe mu comment section. Ndowooza tusisikane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu, abasubscribe nga sako nammwe abalikinga nammwe abafollowinga. Omukama Katonda abankumire, mubeere bulungi, mweraba. Stay blessed, peace and love.